Ebyokufa bya Janet Museveni bigenda leetera abantu obuzibu. Buli eyavuddeyo n'agamba nti nno Janet Museveni afudde. Mumpulirize. Buli eyavuddeyo n'agamba mbu Janet Museveni afudde ogenda kukiroozaako. Era nga tulabye abantu bangi nnyo babadde bamulanga buli wamu. Janet Museveni afudde, Janet Museveni afudde. Era okuziika, era Natasha Museveni agenda otugamba. Natasha Museveni yakulembedde okuziika kwa maama we bagenda kubakwata babateeke mu kkomera. Tetuganye yandibanga Janet Museveni ayinamu obuzibuzibu mu mbeera z'obulamu ng'era omuntu wa bulijjo ng'era buli omu ku ffe bw'abeera nti osobola okkeera ku makya ng'oli mulwadde, osobola okkeera ku makya ng'olina ebizibu mu bulamu bwo, obulamu bwo tebutegeerekeka bulungi, ng'ebizibu ebyo si bya ssente, si bya mmere kulya kukkuta, naye nga obulamu bwo tebweyagala bulungi. Kisoboka era ne mu ddwaliro n'otwalibwa. Tujjukire nti nno amawulire gasaataanaako nga galaga Janet Museveni nti mulwadde. Abalala ne bagamba ono yagudde mu kinaabiro. Mu kugwa mu kinaabiro mbu n'atwalibwa mu ddwaliro. Ebyo byonna bya mbombo. Kansuubira nti nammwe amawulire ago muzzenga mugalaba. Ng'amawulire ago si mpewo zaffe ezaakakasibwa eggwanga okugateekayo wabula abantu ba bulijjo. Omuntu ayinza okumbuuza omuntu wa bulijjo amanya atya ekigwa mu nnyumba ya Janet Museveni? Abantu ba bulijjo bamanyi okwetumiikiriza. Omuntu asobola okkeera ku makya n'awulira nti Janet Museveni alwadde, n'akimanya nti mu ddwaliro atwalibbwa, ye n'ava okwo n'atandika yo okukola amawulire agage. Ne bwe batyo bwe baavuddeyo ne bagamba ensi nti Janet Museveni afudde. Waliwo akatambi akawulikikiddwako kenfunye olunaku olwaleero nga kalaga nti Yoweri Museveni yavuddeyo n'akakasa abantu mbu nga mukyala we bwe yafudde. Era n'akakasa nti mukyala we yafiiridde mu ddwaliro. Era n'agamba mbu nti omuntu agenda obbawa ebisingawo, agenda obbabuulira ku nziika egenda kutambula etya, ye muwala we Natasha Museveni. Naye akatambi ako ndabye bangi nnyo bakagabiddeko bannaabwe. Bangi nnyo bazzeemu bo nabo ne baka uploadinga, abantu bakomentinze ebintu bingi, abasanyuse basanyuse, ne balabibwako ng'ebifaananyi babikubye babutedde mu keesi nga biraga nti gundi afudde. Janet Museveni bamutaddemu n'eppamba mu nnyindo, abalala ne bateekayo ebifaananyi ng'azimbye ebigere, abalala ne basanyuka ne bagamba oba afaafa oba avaawo aveewo, bingi bikoleddwa. Naye njagala nkubuuze, omanyi ekigenda okuva mu ekyo ekikolwa kw'abo abantu abaakikoze oba nedda? Omukulembeze w'eggwanga nzijukira ku myaka egiyiseeko emabega yagamba buli kimu mbawadde bbeetu mukikole, naye ekintu kye mutakolanga kwe kuzannyiranga ku Janet Museveni kabaddiremu. Omukulembeze w'eggwanga yatugamba buli kimu tukikole, bwe tuba twagala vuma ye tumuvume, okumukolamu obutambi tubumukole, tumuweebuule nga bwe twagala, naye ekikolwa kye tuba tetukolanga ffe ngaffe abantu baafuga kwe kukeera ku makya ne tutandika okutyoboola Janet Museveni. Era yagamba omuntu yenna anaakwatibwa ng'akola ekikolwa ekyo ogenda kukirozaako, ogenda kukikwasaako emikono ebiri. Kaakati ne bw'atyo ku luno yavuddeyo n'agamba abantu bonna ababika mukyala wange nti yafudde, njagala muwulirize bulungi. Mukyala wange akyaliyo mulamu ketekete, talinaako yadde obuzibu. Naye ate nange indaba ebitambula abamu ku mmwe mukuba eŋŋoma n'ozina muzina, musaba essaala mu buli bulimi lwe mutegeera nga mugamba nti mukyala wange afudde, ate nga tannafa nze mulabako, mumanye ebigenda okuvaamu. Era n'ayisa etteeka n'agamba buli muntu yenna eyavuddeyo n'akinyegako nti mukyala we afudde, ne bw'oba nga wakedde bukeezi ku makya n'okwata kifaananyi n'okiteeka ku mikutu gyo n'omulanga nti afudde nga mulamu, asabye wonna bakwatibwe
ewatali kisa bavunaanibwe kubanga ekintu kye bakola kikyamu kimenya amateeka ng'ate mu ggwanga lyaffe wano eno tulina etteeka ery'okuvunaana buli muntu yenna akozesa obubi emitimbagano, buli muntu yenna ayogera ebintu eby'obulimba n'abiteeka mu bantu. Era bw'ati bw'asabye abantu be batandike okunoonyereza ku buli muntu yenna ateekayo amawulire ago ag'obulimba, ag'okuteeka okutya mu bantu, amawulire ag'okusaasaanya ebintu ebitaliiyo. Bwe ntyo we mbasabira nti bannange mulekeraawo okuteekayo ebintu bye mutategeera. Yenze Sheila Adita, twesange mu comment section.